President Museveni agambira eby'obwabire ali omu kyanga kya Greater Mubende omuhurru y'okushijuma enkora ya Parish Development Model hamwe n'okurwanisa obworo. Omu kyanga ekyatayayira abahingi n'abariisa kandi agarukire iguru y'itendekero ry'emikono mu Rukibuye Vuga Village omu gombora ya Kitenga omu district ya Mubende. We proposed to introduce free education in primary schools, and later on we extended it to free education in secondary schools. Government yaleta ekiteeso era enteekateeka ey'okusomeseza abaana ku bwereere mu masomero aga wansi oba primary ate ne tumala ne tukigaziya ne kifuuka ne mu secondary schools oba matendekero aga wagguluko. Aga government. Aga government. But however, you people here, and many of you are leaders, refused to implement that. Naye abakulembeze abamu ne bagaana okuteeka ekyo mu nkola. Up to now, there are school charges in primary schools and secondary schools. Mpaka n'olwaleero waliwo amasomero ga gavumenti agasaba ssente oba agayina ebisale ebyokusasula mu masomero aga primary n'aga secondary. President Museveni nagira ngu ekigendererwa ky'okutandikawo projekiti ezi n'okworeka abanya-Uganda ngu abaana ba Uganda nibabaasa kushomera busha kandi nikibayamba. People who introduce school charges in government schools may not go to heaven. N'olwekyo Oweekitiibwa President agambye nti abantu abateeka ebisale mu masomero ga gavumenti bayinza obutagenda mu ggulu. Ndina okweraliikirira. Ye alina okweraliikirira eri abo. He's worried that those people will not go to heaven. Kubanga bw'owulira abaana nga bano abanaku nga bano, when you hear these children who are desperate, Oweekitiibwa President agambye bw'olaba abaana abayagga nga bano abanaku nga bayambiddwa wano mu haabu kitegeeza ebisale oboolyawo bye byabajja eri. So you can imagine how many others are like these ones, they're outside. Era agambye oyinza okusanga waliyo bangi nnyo abalinga bano ababadde wano abawadde obujulizi nga bali eyo ebweru naye nga tebasoma. So I want you to use this. You go back and discuss among yourselves that we all agree that we provide free education in the government schools. President honaraganiise ko arikuza kwongera za kosi nyingi omu matendekero g'ebyemikono agatandikirweho mu ihanga. But in the meantime, I will add more courses here, as you are proposing. Ekyo bakiwulidde sinaba nakivvuunula. Muddemu mukikubire mu ngalo President agambye nti agenda twongerawo courses endala wano. All those, the plumbing, omuli okukola ebyamazzi, motor mechanics, obwamakanika wano, the one of weaving and knitting. Okutungisa wuzi. Mukutegedde okutunga kuno okwedda okwa wuzi. Nako kugenda kubeera wano nga batunga amasweta n'ebintu ebirala ebyenjawulo. And weaving textiles. Era n'okutunga engoye kwennyini. Omurutaayayo President abiire ashendekerezibwa abandi b'ebembezi ba gavumenti batari bamwe na bamwe. Your Excellency, haabu eno etukozeemu omulimu. Era nzijukira tinajjako wano ku matikkiro agamu naye bye boogedde njagala nkakase mu maaso go nti ddala otadde essanyu n'essuubi ku banna Greater Mubende naddala abaana baffe abavubuka. Mbasaba muneegatteko twebaze President. Abaana baffe abavubuka bayize ebintu bingi ate nga bya mutwe bya bwongo. Babaganyirwa mu programu za gavumenti basiimire gavumenti ahabw'okubaheereza omusingi murungi ogw'entandikwa ey'okwebingaho obworo. Buli myezi 6 libeera ne intake oba liba liyingiza abayizi. Abayizi abo buli administrative unit kwezo 7 ereeta abayizi 34. Emboozi yange nga sinaba kujja wano nali neekolera jange e Mubende naye nga sinafuuka neekolera jange nali mu maka gange neefunamu obutabanguko n'omwami wange
byali bibi nnyo naye olwamala naye ekyawa bwekyayi sigama nagenda njagalayo olwamalirizaawo ono yennyini Mr. Kigozi Commissioner ayogera ye yatutaasa abamu. Nze nga sinaba kutegeera na kujja wano nze nali n'ekyawa nga neevaako nga buli muntu agamba mumutwale wa mama w'omuto mumutwale wa taata w'omuto. Sisita wange ne bamumpa n'abeera nange naŋŋamba jja tugenda osome wa muzeeyi ayina ki essomero ne mugamba nze wa muzeeyi sigenda. Naŋŋamba jja tugende ne mugamba ngenda kusoma naye sigenda kumalayo bbanga ddene omwezi gutya omwezi gumu nenzijja nensoma nagenda olaba tebali buzibu. Ehuru y'okurambura abanya-Uganda hamwe n'okushijuma enkora ya Parish Development Model, President Museveni akagitandika omu kwezi kwa Kashatu omu mwaka gw'2024 kandi yaherize kwetooroora ebyanga bitari bimwe na bimwe omu ihanga omuri Ekyankore, Kigezi, Bunyoro hamwe n'ahandi. Amakuru aga gashakwa Abdukalim Sengendo.